Katikkiro Walusimbi ng'awerekeddwako abalangira n'abambejja abakulembeddwamu omukwanaganya w'olyolangira mu Bwakabaka Navakaana basoose kulambula Masiro gye basanze ng'abantu ba Beene bali mu kugayooyoota akasembayo ng'ennyumba enkulu Kasajja kaali wano wamu ne Bujja Bukulu zaawedde dda nga zonna zimasaamasa. Katikkiro olutuuse ku Masiro gano ayingidde butereevu mu nnyumba Kasajja kaali wano gye yeewuunyizza omulimu omulungi gwe baakoze n'okwolesa obukugu mu kuwunda ennyumba eno gy'agamba nti eweesa ekitiibwa. Era nsaba kino ekifo kino kibadde si kiri mu mbeera nnungi naye kaakati kiteredde era kiweesa ekitiibwa n'ebirala ebifo bwebityo ebitali mu mbeera nnungi abo abakwatibwako obuvunaanyizibwa ku kintu mbasaba namwe muteekemu amaanyi mukole nga kino ekikoleddwa wano e Kasengejje tube nga ebifo byaffe bino byonna eby'ennono bibeera ku mutindo gwennyini. Katikkiro oluvudde wano agenze butereevu mu kibangirizi ewategekeddwa olusiisira lw'ebyobulamu ng'eno ayaniriziddwa Sheikh Seruyange Haruna omukulu w'ettwale ly'Emmende ku lwa District Supreme Card wa Wakiso era nga Katikkiro akulembeddemu okugema abaana ng'abawa eddagala ly'omukamwa ery'ebiwuka. Wano tugema akafuba. Omusawo wa Kookolo Mutesa Silalozius okuva mu kitongole kya Nature Africa annyonnyodde ku bika bya Kookolo bye bakolako n'okukebera omuli kansa wa nnabaana mu bakyala gw'agamba nti mu kiseera kino ali mu kifo kyakuna mu kutta abantu mu Uganda ekyeraliikiriza ennyo. Ensangi nnyingi abalwadde baffe bagenda otutuukako nga bali mu stage eno ey'okuna naye ate nga twandibadde tusobola okubataasa ng'obudde bukyali. Ayogedde ku nnwanisa ya Kookolo ono nga yeeyambisa ebifaananyi ky'agamba nti basanze obuzibu obw'amaanyi mu kutaasa abakyala kuba bagenda okugenda mu malwaliro ng'omutendera kwali takyawona bw'atyo n'asaba abakyala okwekebeza ng'obudde bukyali kuba bw'aba akyali ku mitendera gya wansi awona. Essawa eguli bwetuzuula omulwadde yenna ng'ali mu stage eno tusobola okujjanjaba akawuka kano. Waliwo enzijanjaba ez'enjawulo emu ennyogo z'obuwuka buno ne kafiira ddala endala thermocoagulation. Waliwo akaliruliro akatonotono ke tukozesa tulina enzijanjaba ey'enjawulo tulina akuuma kaffe ke tukozesa akawuka ako ne tukattira ddala. Mu kulambula kuno atuuseeko ne mu kujjanjaba amaaso Mukenenya wamu ne Nalubiri kyokka nga abannalubiri bagamba nti obulwadde buno bukyegirisa olw'abantu obutayagala kwekebeza nga tebannafuna zzadde. Agamba maama bonna ayinza okuzaala abaana bagenda babalwadde saba yeetaaga okusooka okuza omutima n'omugamba just olina kumanya gwengenda kufuna oba gwengenda kuzaalamu oba woofuna oli nga talina katofaali chances ntoba okuba nti wano Katikkiro Walusimbi asiimye Ssaabasajja Kabaka olw'okufaayo ennyo eri obulamu bw'abantu era n'abasaba okujjumbira ensiisira eza Ssaabasajja zaategeka nga luno kuba endwadde nnyingi ng'okuzikeberera mu malwaliro za buwanana naye nga Kabaka abawa obuweereza ku bwereere. Mulabye Ssaabasajja bw'asiimye okuteekawo olusiisira luno olw'obwobulamu. Abo bonna abalina obukosefu ebyenjawulo okujja okufuna okukozesa omukikisa ogwo. N'olwekyo naye ndaba mukyali batono nnyo. Nwandibadde mubayiti bannamu bemuleseeka bajje. Kubanga kali omukisa nga guno nga guzze lwaki tokoze kubanga eyo mu Kampala ffe gye tubeera ogenda okukebera obukezi akalwadde kamu bwekati n'owulira sente ze bakusaba nga sente mpirivu nnyo. Ono asiimye omulimu abalangira gwe bakoze mu kuzzaawo amasiro ga Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje era n'asaba abakulu b'ebika byonna mu Buganda okuvaayo badduukirire omulimu gw'okuzzaawo amasiro kuba buno si buvunaanyizibwa bw'abalangira bokka wabula buli kika kya Buganda kyonna. Ekyo kizimbibwa bulungi nekiteekebwateekebwa bulungi ng'ate akikulembedde ye muwala wange ne banne. Oluvannyuma akwasizza abaliko obulemu obugaali 4 obwaweereddwayo bannakyewa ba Lions Club mu ggwanga era omukwanaganya w'abalangira Navakaana n'afulumya enteekateeka y'okuggulawo amasiro ku bbalaza gy'agamba nti buli anajja ateekeddwa okwambala obulungi kuba luno olunaku n'ettabamiruka w'abalangira ow'omulundi ogw'omusanvu lwaggulwawo. Ekibuga Ssaabasajja yasiima
ekibuga kya jjajja waffe Kabaka Kamaanya kigulibwewo mu butongole ku ttabamiruka wa bannaava ne basaava ng'ennaku z'omwezi 15 atugabudde tugenda kulya tugenda kunywa. Wetuviiridde Kasengejje ng'embeera yakwejaga era ng'ebiyitirirwa bizimbibwa nga n'obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo kugenda mu maaso nga Naava agamba we zinaawerera ssaawa 3 ez'enkya ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno atuuse okuggulawo amasiro gano mu butongole. Kizza Peter, KSTV, Agaleero.